mukulikeyo kusho tuvudeyo shebadde etya simanyi shebadde ebaddeko stage microphone ze amataala bweto bwebadde tetumanyi bantu be batubuulira munnange manyi mbeera eyo ne muyiiza abantu ne mulowooza nti bemubayiiza byebyo kumbe bemuyiiya bya kisiru kati tetumanyi kitegeera naye nga sho tugimaliriza bulungi mu budde obulungi katonda atuwadde obudde bulungi kuba tetonye ate abantu era ne bajja kitegeera ne betwabasuubiza ne tubibawa ka red carpet akalungi VIPs bayisa awantu awalungi emmeeza zibaddewo naye nga twebaza abaguze emmeeza kubanga ze emmeeza ekyamazima katonda atuyambe ne ziggwawo. Ani abadde behind choreography gwe tulabye ku stage? Siyogereko ekigambo kyo kitegedde kale abadde choreography ku stage abadde ebyuma bakutte ebyuma ne babiteeka ku stage kati soko yogere kyevula ne bwoba toliiwo abantu nze nsobola obyogera n'embimala naso mbadde sikwetaaga nnyo twagala okwebaza Talent Africa yetegese ekintu kino kyonna okitegeera twateekamu obwongo nga Madrat and Chiko netugala tulina okukola bweti show etambule bweti but of course netuyita ne baganda baffe kuba nabo babadde mu art ebbanga ddene Huntington Ujingo Fan Factory Tuwanje Richard Simon Bess Kalema Zizinga Frobisha so ne bajja ne tugatta wamu obwongo ne tugamba wayi Kudu Isaac yabadde nga producer so batuyambyeko kinene nnyo ne tulabika nga tukwatira wamu ogezaako okukyusa ekintu kino okulabika nga tumalayo ssente z'abantu oba oli awo nga si mu mbeera eri ey'okujja n'oyogera nomana otambula n'ogenda mwena akantu ke mukoze ne mulaga mukama akantu ako kibadde ki mukatunyonyole ekintu ekyo by the way mu art buli kintu kyogerwako nga bwolaba nti tuba ne muganda waffe gwe bayita Mendo n'azanya president wetegeera so katonda ekyo kyetukoze akantu ako tubale tugezaamu just in case singa katonda abaayo ngali mu biseera bino bye tulimu kyekiyinza okukola ki kyekiyinza okubaawo tetumumookiriza wakola ki naye tubale tugezaamu nga bonalaba embeera eriwo eno eya DNA abasajja bonna baatidde okuggyako nze siri omwana owange so nga tugezaako tuteekawo embeera eyo nti DNA etabuse kitegeera abantu balina abaana nga si baabwe kitegeera nze nange ndi wano nyinza okuba gye ndi ewataata nga si ye waffe naye maama kitegeera ne munnange oyinza okwekanga gyali esiiwe nze taata wange yesudiiru ndabira ddawa muno mwonna okitegeera nga mufaanana so kati noteekawo embeera noga katonda yafunye omwana omulala okitegeera naga mutwale ku DNA okakasa nti oba mwana waki mwana wa mwoyo so kugezaako just omanyi art buli kimu kisoboka kitegeera mukiteeka osiga nti kuvuula nti bamugambe nti mwegeza mu katonda naye buli kimu ate buli kimu ekirimu kisobola okuvaamu komedi kyekiringa lwalaba firimu oli akola firimu n'akola alien muneevaayo mu bbanga nejja simaiva mu bwengula yo nalina aba art kati buli kitukola kyonna mu komedi oba mu firimu yonna byonna ebeera art so mu concerts abantu abasinga nga bazitegese balaga famire zaabwe abakyala abaana tetubalabye gwowo tumumanyi ekyamazima abakyala famire tuyina abakyala tubayina Chiko alina omukyala we nange nina omukyala naye kambagambe ekigambo kino si kirungi nnyo kuddira famire n'ogiteeka mu maka mwe mukyala wange ekyokuzanya ab'amawulire nti bagamba data alage famire ye naye mu mbeera eri mu ggwanga ne security n'abaana si kirungi kubalaga public never happiness omukyala bamulaga ku mikolo gye beebiri mu duniya eno ogusooka kwanjula ogwokubiri ebambaga olagira omukyala era noyita abantu mujje ono gwenkoze eki mujje ono gwe yanyanjudde ewaabwe okitegeera n'ebisigadde simenti mawulire endage no ono eddasa ekyo era byomanyi n'endowooza naye nga babaddewo nga balaba sho era babaddewo naye okubaleeta mubagambe uno bw'omuwamba n'otandika okungamba mpa $5,000,000 okunzira so but of course abantu bebaza be bali kujja kuwagira comedy tebawagidde Madrat and Chiko yekka otegeera bawagidde comedy otegeera so bwe tumaze wano tugenda kudda emikono gye batuzaala Madrat and Chiko gye tukulidde ebbanga lyonna
kitegeera so tudda mukono then ate ku Sunday tugende ku Nikani then next week tugendeko Jinja tugende Masaka then tugende ne Kasangati nga tumaliza proceedings muzizza muki tukoze wano tumaliriza wano sente shows affe buli lwe tukola nga 2019 actually okuvira ddala ku yasooka La Bonita 2017 twakwata akasente ako ezimu ku zo ekitegeera nga tukyamiddwako ne basponsors baffe abatuyambayambako ne tugenda netugabira abaana essomero liri abaana abaliko obulemu liri mukono ekitegeera mwaka ogwaddako nga tukoze show ne tugenda mu ddwaliro lyali ddwaliro kiri twagenda muliri eyo Tororo side ekitegeera so tugezaako okulabika nti ne tubawa obutanda biki tugezaako nti kati ate ku mulundi gwe tulina ekirala kye tugenda okukola kuba waliwo omwami gwe twagala ozimbira ennyumba talina magulu talina famire so tukwatagana ne MTN Uganda Waragi kozi bakkiriza okulabika nga bakiteekamu naffe ne tukwata ekitono kye tulina ne tulabika nga tukola ki Chiko ne Madrat tubaddeko ne baganda baffe ba Maulana Drain tulaba show yamu ne bagamba nti namubikoze ne kati baagala bato Munda ife tuli mu competition era togera ku mwe abamawule mwagala nnyo tukolewo ko si bato eteba bato bo bagambye no fe tuli mu competition we are not here to compete someone we are here to make people happy n'okusanyuka we are not in bobo bogeredde lwaki tebazze batugamba okitegeera n'emyaka gyaffe gino ne bino bye tulabye mulebe mutegesi tujja mu by the way entegeka yaffe nga Madrat and Chiko eraga baganda baffe balina show wiki ewedde si mu bubi okitegeera ne bakola show yabira bafuna abantu naffe tukoze show nga wakayitawo wiiki emu era naffe abantu bakoze eki kyokyenga nti abantu tebawagira Maulana Rain yekkuba Madrat and Chiko abantu bawagira comedy okitegeera ate nga ne comedy sto naye era ebeera wano mu kifo kyekimu nga ya 14 tugera beera okitegeera so ne Diamond Platinums era ffenna ate biri mu byakola bato mbu ani asinga kozi tujja kukolayo show tugatta Maulana Rain Madrat and Chiko tukole naye nga si bato nti ani asinga biki